Yes, Fadi TV ojimpaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba mujimpereka like video eno comment section we ya wakabuntira mu comment section bagita Fadi TV ujimbani updates zina value ambana amawuli agabaga trending okwetula eggwanga Uganda kugamba nti comment section weeriawo bakabuntira mu comment section atosigalenga on followinga Nampijja Frolence munnange ali mu kulanga omu ku baana ababuze enda kombi kutuusako byonna bagita Fadi TV jimbatimideka abali Canada mu Toronto abali Saudi Arabia mu kibuga Riyadh nibagamba nti muli b'amaanyi okubanga mu followinga mbaana amawulire agaba gatambula okwetula eggwanga Uganda gwe just followinga likinga subscribinga nyiga ku kade kubunda nyiga kade ojja ko receiving a notification whenever I upload a new video on my YouTube channel. Waliwo omwana eyabuze omwana ono awuze okumala ebbanga Nampijja Frolence agenze ku social media andoye natekayo ngagamba ati nomunange Kizito Sandi wensangi anoonya mutabani we amanyikiddwa nga Konrad mulungi myaka 8 era ngono yabulanga ennaku z'omwezi 14 nginaku z'omwezi 14 omwezi gwali gwa mwenda kiba kiraga ati ebbanga litambulidde ddala bukyanga omwana ono abula eggulo gwaweze omwezi mulamba ng'omwana ono abuze kiri unbelievable mukulu Kizito Sande yaddukidde wa Nampijja ng'amusaba amukwasaganyizeko kubanga anoonya omutabani mwami Kizito yeebuuza omwana yalagawa omanyi ennaku zino abaana babula ne balabika oluusi nga basaddaase ate ennaku zino okuwamba abaana kwazzeemu bawamba abaana oluusi ne basaba omusimbi omuyitirivu okuzaama omusimbi omuyitirivu atandikira mu kadde 5 era ebisesinga omuzadde waba tataddemu nnyo maanyi oluusi asanga omwana we yakoze kiyattiddwa oba oluusi nga bamututte nga bamufulumiza eggwanga Uganda abamu babatwala e Tanzania oluusi ne babasaddaakira eyo ne babajjamu ebyomunda ne bakola ki ne babitunda babajjamu ensigo kwosa n'emitima ne bakola ki ne babitunda era ebisesinga abazadde bonna oba obuliddwako omwana oteekamu nnyo amaanyi ag'enjawulo mu kumuyigga oba mu kumunoonya kubanga b'oddirizaamuko bw'osumagira oba owedde era nga munange Nampijja ewaddeyo kubanga kwasaganyizako omusajja mukulu mwami Sande Kizito Sande Kizito wensangi eyo yasuubiza okubanga amukwasaganyizaako omwana ebbanga nno ggwanvu nno ono mwana muto singa badde muwala nti bali myaka nga 17 gamba nti why omwana alabika yakola ki yagenda mu bufumbo ate si buli omuntu yaba agenze mu bufumbo kubanga ebyo abazadde abamanyi okulandaza alandaga omwana katugeze muwala abula myaka 16 n'alowooza nti yagenda mu bufumbo kumbe omwana bamuwamba kituufu eri abagenze mu bufumbo oluusi abawala naye si bonna oluusi abamu abazadde bamanyi okukola ki okugayaala n'agamba oyo yagenda mu bufumbo kumbe omwana bamuwamba ebyaddala bakola ki bakakana abazudde bakoze ki babasse n'obeera osuubiza nti yagenda mu bufumbo baako kyoteekawo kabanoonyereza geno ripootinge ku poliisi ripooti nga bagezeeko babeeko kibatitenkanya balabe bw'atyo mwami Sande Kizito wensangi bali mu kutunkana okubanga anoonya mutabani we Nampijja yasuubiza okubanga amukwasaganyizaako era nga Nampijja yatansidde okubanga akola ki alanga mutabani wa Sande oba mwami Kizito wensangi yabula ng'ennaku z'omwezi 14 ebbanga nno ggwanvu no litambuliridde mwezi mulamba gwabaze olunaku lwaggulu gwezabadde 14 leero 15 dero eggulo mwezi gwaweze kati bategeeza ntuli mwezi gumu n'olunaku lumu kubanga omwezi gwaweze eggulo musajja watandise okubanga akankana ate ntima omwana abuze omwana ono kiki omwana yalagawa Mukama amuyambe kubanga ennaku zino ekiwamba abaana kyazzeemu manyi mu Uganda waliwo emyaka egyaliwo nga bawamba abaana nga bakibba abaana babba abaana balina abasawo be bakwata ebiseera ebyo abalumiza okuba nti be basinga okubanga basalako abaana emitwe n'okubasaddaka okubalembekamu omusaayi ebintu ebisinga abantu basinga babiraba mu firimu nga balowooza nti bya firimu n'ebintu bya ddala eri abawamba abaana ne babasaddaka ne babanuunamu omusaayi ne balembekamu omusaayi ne babajjamu emitima
naye ng'ozanya gwe n'okuzanya gumanyi bizinesi ziri mu nsi muno era zonna ziba bizinesi amugyamu ensigo nga ye ensigo alina mwasireko ba mu firiigi nga bano abanoonya ensigo simanya nga ayagala nsigo ng'agitunda jjukira ebintu bya bbeeyi ebintu bya bbeeyi mulowooza lwaki bankuba kye yabasinga abawalabu babakola ki babasalamu ebintu byabwe eby'omunda babasalamu ensigo ebintu bya bbeeyi obanga ku kitu nga kigulibwa obukadde 600 omuntu oba okyagala okusimattuka oba ayagala okukyusa ensigo olina okukwata akawumbi nga kalamba kiba kya bbeeyi ekyo era ebisesinga abaana bye babula abazadde nze kye mbakubiriza kikimu kyokka temulandaza mulageko ku mbeera kubanga eri omwana gwe babadde bawambye mabegako awo abazadde bataddewo embeera era poliisi yasobodde okuba nga etaasa omwana ono bagezako okuteeka omutemu ono yabadde si baasaba ensimbi obukadde 5 bataddewo embeera nga bamulekako puleesha akakanya omwana amusudde mu kifulukwa kubanga poliisi yabadde eraga nti etegedde waali kumbe poliisi naye yadde etulakingira ku ssimu okumanya ng'ono muwambe yadde kataala yawambe kyokka nga ekisimu kye bakitulakinga poliisi asobodde okuba nga emufuna poliisi yali esudde waali poliisi yamugambe twakutuuseeko dda wanika buwanisi twasazeeko dda ekizimbe mwoli kati kyekyavuddeyo kyadduse poliisi emisinde nga kimanyi poliisi weri kumbe yadde tennatuuka omwana kyamuleseeyo mu kifulukwa era poliisi yakakanye musanzeeyo nemutaasa era sayizi ye mu myaka gyegimu kino kyabadde kisaba abazadde ensimbi ezo zonna bizinensi abazadde bayambiddwa bamufunye owaabwe kati waliwo ne bebi gwe babbye era omulala bamubbye ku maama we babadde bamubbye poliisi yakoze ki yasudde okuba nga emufuna eyabadde amubbye ate yali yajja ewaka nga mukwano gwa maama w'omwana kati nga yajja nga maama we akwasaganya ebintu bya kutwala abantu ndowooza kuba byeyo kati ng'omwami ayagala mufunira mulimu gwa security guard eyekkata kati bwe yazise omusajja yakakanya agenzi n'akaana yakatusagiza emitiyana poliisi sigiyamukugunudde n'akaana babadde agenda kasadda kubadde agenda kakula biki tewali amanyi naye nga abasinga bagamba nti yadde agenda kasadda oba oliawo nga aliwo omusawo muganda yamusuubiza nti oleeta akaana akato amanyi emitiyana eriyo abasamize bangi abali emitiyana eyo waliwo ebitundu mu Uganda nga birimu abasamize emitiyana wali kye bayita abasamize bannange poliisi yataasizza akaana oba poliisi yakoze ki yasabye abazadde okubeera abovunaanyizibwa omwana lwaki oba omulekera omuntu buli muntu kubanga sigamba nti maama yabadde amanyi nnyo omuntu oyo just yamusanga ku kyalo olunsonga nti omukyala bamuza mitiyana kati yeesiga nnyo omusajja n'atuuka n'okumulekera omwana we Faadi TV Nampijja munange bw'ati anoonya omwana akyabuze namba y'essimu yeeyo ku sikulu ndowooza ogirengera ojo oba okubako munnange mube bulungi Faadi TV mbagala nnyo mwenna mweraba